kamu abiri ngoira abako esooka sooka dda njagalayo kino nga bali bwe batijuke wakasisindika nga yo de n'ekikumi bonna banneesunze omwana yakola ssente myaka ebiri myaka omwana yakola ssente kati kino kireeta ku kino nti abali eyo nga balowooza nti omuntu amaze emyaka 10 e Dubai oyo aba talina kyayina n'essaawa zino tewali atayagala kudda waka kujogamu bwekyoyina omumanyi tewali atayagala kudda waka kulaba famire yo kulya ku ttooke genda okumala emyaka 10 toyina yadde n'ekikumi okolera nsi kati siga nti abantu tebagala kudda Uganda baba baagala bannaye ng'ayagala naye ng'agamba nze mu kakawundi nnako miliyoni 2 tiketi ziweddewo ndagewa ate Uganda mumulabira mu perspective ndala ayina sente bano babalisa tebayina they don't have money tebayina sente babalisa timwamanyi tayina yadde sente era gwe bwabeera ku live n'omugamba nja kuwaayo abira ayinza okussa message enkeera gateeke ku kabulaza nga siziramu gwali e Uganda besi banyu kubagaga bafe wano betulina wano Kampala bannaye nti gwe Derek wasooka okudda Uganda wakumaona sente mmeka kati olwo nze okudda Uganda kumaona embalo kinana engeri gye batreatinga omuntu wa siriimu e Dubai n'Ebola kitono nnyo nze nalabako ebbanga linamala nga nkola mu malwaliro kankunyomeza emboozi nalabako gaayi gwe baasanga mu siriimu kyansukako mumanyi nti bali abasajja bamanyi nti omuntu wa siriimu ne bwanywera ku kikopo gwe nawe n'okinyweramu bwekukwata lumu omukazi munaggana agenda okwekebeza nga wuyo omusujja gumulumaaluma biki ebyaffe bino ebyaffe dawe bamukebera jukira bwe babakebera tebakebera mutwe nti ugandi omutwe gunuma bakebera buli kimu mubiri gwonna emergency obudde bubuze bikirikwa makyekigamba ani afudde bubuze baleese ebimotoka bambadde tugenda okulaba bambadde byawe bannaye banabawola tebalina siriimu nze no tetunabamanya omunauganda omu atugamba nti waliwo afudde anti omanyi abanauganda okitegeera ekisooka kyayogera waliwo afudde bannaye omuntu babadde bamutute ku oxygen afudde naye nalaba nenga n'omuntu ne bwaba afudde ne batambula bwe bati nga emergency ne bayita abasole baba briefing nga bambadde bino olumbu bamusanze mu siriimu nekenyini gwe bapimye nga naye ali wali agaba bakyeki baddewo nga baleesa akayumba omanyi buno obuyumba nga bwebwembola ne bakamwambaza paipa naye nga ali transparent mumulaba ng'omuwala gaba ndowooza yali yeebuuza naye nga naffe tumulaba ndowooza yali yeebuuza oba kikyembadde oba buzibu ki nga bayita banansi bagamba nanga ani amukozeeko mbu tuli basatu nga babafuuyira bufu banaye bw'obeera ekyo kyokka kikutta kati ye bwe twatuuka nga bagamba David nga yayingira eyo yesoga kati njukira ziba partitions nga bwolaba kakateni kali nga buno buliri bed space okitegedde nga yayingidde eyo bamumanya ayingidde atandise eki atandise emikolo nze nga ngamba nedda sijja kusobola nentya nalimu obuto nentya nengamba sijja kusobola kati baŋŋamba sente era ne sente nezisuuka nezinzijamu sente mmeka ng'oli agamba shoti nsimanyi mitwalo 2 dirham 2 ngamba kakantuka at least ennaku nga 2 oba 3 nga ndyemu naye omulunde gumu w'emitwalo 2 nenga nedda sijja kusobola emitwalo 2 ninamu 5 omwezi tukozesezaako baasi biki ninamu ngaaga ngamba sijja kusobola ate ekirala nze nali ekyanyamba nga sinywa mwenge okitegeera nze nga sinywa mwenge nywa soda era n'essaawa yakati ebikebe kati eyo waliyo bikaanikaana ebyo bikuba ebyo kati nze nga sinywa mwenge nze neŋŋaana nembeeraawo nga ndaba kati omukazi najja agamba bagamba mbugu watuganye mbutuli bakulu naye tujja kuleetera abasayizi komawo ng'enkya neŋŋamba enkya kale netuddayo omuyaye nga yamaze okukuba kati enkeera waliwo ka holidaawo balina holiday zaabwe zimala nako ezo satu nga David ngamba omanyi waliwo boyi wange naye afunye salary tuddeyo naye gwe ojja kumanyi nyine tuddeyo nga tukwata baasi nga tuddayo mu kibuga bwe tuddayo nga tugenda mu Kayembe kati nga gaayi banyankola bwe batamiira bavaako nnyo nga gaayi bagamba nze kansookeyo nga gaayi amuga nze kansookeyo bonna amaliriza nga naawe okola ki olwo ku bikazi naye nga balina omu yakava e Uganda amaze emyezi ng'egi bagamba oyo body count ye abasajja nga nkaaga bokka
osega juke waliwo ba general bafirude mashuga yakubye emyaka eki era bobeera naye nga gango oyo agamba trip emusanyu bakuyiyewo nga yakola dda sente alina sente ze nga ye buli lunaku omusala bwe guba guzze abala mitwalo miliyoni nga 5 miliyoni nga 6 olwo omwezi agamba nze kati guno omwezi omusala guno abasajja tebabasasudde bulungi nkozeeyo miliyoni 6 bamalaya eri era eri malaya bwagande jangu ku treating Wera bossire buli kyoyagala badugaze meza sajja wange jobless billionaire yali yewa Saudi n'abagwamu abo bakazi nga bamulabirira mama gwe eri malaya bagamba nti jangu kutwale out gwe wesuneko kuba baba ne sente ayo shopping ya milioni 10 nawe bo tunatu mutwalo umutwalo nawe 10 buba butono asana okuteka milioni nga 3 emitwalo 3 ngazi kubye ku muyindi bana abayindi bano ndisimanyi nze ndi engineer ndi oil engineer bichi najanga ine emitwalo 5 nga ina milioni ngaga arejukira bana Uganda bafe bichi bwakwata mu nsawo era waliwo n'omuyaye gwe omuyindi gwe waliwo boy wange bamuyitanga Yasini omuyindi bamota ne bamujjako sente milioni ba 10 meka osigere kati malaya nga tuddayo nga batensa jukira bwe mubeera babiri ku mukazi omu kasente kafe yakaba katono nnyo osege mukama ono wabiri nti nze bwovaayo 8 na 16 ne musavinga ka age ena kati ngagayi nga ntula naye kati nga bwanywe ebikane naye alaba kati nizigenda kagamba naye omuyaye nga tajira yamugamye mbu yagenda okunsasulira ngagaya ngamba nze obugumikiza bumpedde kangende kakuba kate kama David vai mwana vai ngandabya ddala nze nembeera sijikola ki sikisobola bandeetera akawala kaja kangamba Dereki ogamba otya nange ndi muna Uganda biki tugende 10 angamba omanyi nze sijja kola ki sijja kusobola kati ne bangamba omanyi kati tunonyeze bakiraya nti kati gwati gwe mwana muto beera buki beera block ale no wablock buli mu sente buli kati bimanyi ebyo nze we nafunira nnyo sente nze we nafunira sente kati nze nga kye bakola nze bampeereza buki bunodi buno alimo ne kabe kibiki kati nze nga bino byolaba amasimu nti ateekayo nti eno nti stock nti stock new stock kati nze nga nteekayo stock yange nange nga buli naku naye nga twatensa nti buli omusajja bw'aba asasudde nze ekyebiri okitegedde maama nekola sente awo nze nga ndi buloka waliwo kano kati nanyine kiyumba waliwo omusajja bamuyita Miro nagamba Dereki nampita nagamba nze ngenda kuleeta kati bano ngenda bago ngenda kuleeta abanyarwanda kutegeka esimu yo kasita bajja wano nja kuyitanga bebifaananyi nze oleeta abayayi maama nga nkola sente kati nga gwokola mulimu ki hali kati nze gwange gwakuteekayo wali nze mpeereza mu bigurupu jukira bwogenda eri muyingira mu bigurupu nnyonyo biki waliwo kano ka 15 waliwo kano ka short kamitwala adi oba advertising kyoka tobiraba ku TikTok okwo bana baba betunda biki ebyo twabikola ddeyo 2016 ate by that time nga bana Uganda era sibangi nnyo bakatandika okujja 2019 awo 2020 ne beeyuwa okitegeera ne kati lumu bana akatuula bwenti olwo nyingide baleesa abawala basatu ngenda babuuza nti mwezamwe bikiba kitya biki apoliisi vwe nga batutwala ffenna nze ogwasooka okulaba waliwo ekomera bayita Alwatiba Alwatiba prison nga batuvuga nga batutwala basituusa ku poliisi nze nga amaziga gampiseemu nga ndimu okukaaba biki nga omusajja aŋŋamba gwe kisobola okutaasa kiri bweki kiri kimu Allah naye kujja kuti eno ffe tetuli banguzi tetuli baki era ogenda muki Alwatiba wala bana eyo omuntu tosobola naye oganti nze ntoloka nze ndi prison bule simanyi Michael Scofield tosobola toloka yeri Alwatiba nze manyiyo kati nze natambula mama kati gwogimanyi kati nze ogambye Alwatiba mama kati omusajja aba atutwala nga mugamba my brother nga ayoddawo bamalaya bonna biki bonna nga mwagamba nze mbadde ndeesa ebyokulya ndi wa delivery
simanyi oba kyanzijira kitya simanyi oba kyakola ki nga ngenda okulaba agamba abalala tuleese ono waabwe abadde abatwalidde ki abadde atwalidde bamalaya ki byakulya nga bandropinga awo mu kkubo gomanyi kyewawona nga bandropinga ulira n'essaawa yakati bakyaliyo bali be bakwata naye omu yavaayo baali bawala 5 sikyabajjukira mannya naye omu yavaayo kuba twesanga awo kwa Kamwesa awo Gayaza Road kati nze nga bakola ki boogera olulimi lwabwe awo biki nga bayimiriza emmotoka nga bagamba vaamu gwe genda nze nga nvaamu olwo ziri ssaawa mikasi ssaawa 3 ez'ekiro ey'obuddungu naye emmotoka zikola ki zitambula ate eri the beauty is basobola okukuwa lift oli kasitaba gwe gy'ogenda naye gyakola ki gyalaga nenkuba emikono era zaali emmotoka nga 7 ey'omunana neyimirira Abu Dhabi nga ngamba Abu Dhabi ninamu kaadi yange Abu Dhabi inside ngamba n'ekyokunywa nga tunyumya my friend obadde oze kola ki nga mugamba bizibu sijja kunyumiza okola mulimu kyokola mugamba nekyofuna sente mekajuka baagala nnyo okumanya ntuusa ebyo nenkola ki ebyo nembivaako mba ndi awo waliwo bizinesi ya medical jukira olwo no nkola olwo bwe nkola essaawa 8 zange jukira mu administration eri nkyaliyo eri nkola naye bwe nvaayo jukira mubeera ne freedom y'amaanyi nti ovaayo ssaawa 8 muba mwakoze eki emirimu omwagitadde okitegeera mu administration tewaliyo overtime biri eno mu construction oli agamba akantu kange njala bakamalirize n'abawaaki overtime okitegeera kati eri muba mukoze ebirala bijja kulinda enkya bya administration okitegeera nga eri nga nfuna omusajja nga ngamumanyi oyina insurance card ngamba nina insurance card kati okimanyi nti insurance card ebeera ku ssente nengamba sikimanyi olwala ninga nze sirwalangako nze ebbanga lyemmaze wano sirwalangako nagamba oli mugagga kati osobola okufunayo banno ne mubeera nga buli wiiki mbawaayo 10 gamba nsobola okubafuna nagamba kati gwe buli mutwe nja kuwa omutwalo bwe gwofuna buli mutwe n'omugamba nti jangu tugende bajjeko ki kati jjukira eri Department of Health bw'okola eddwaliro bakuteekako akazito bakuwa target patients ne bagamba ffe buli mwezi twagala obeere ngo atijanjabyeko abantu nga 10 ngaago target kati bw'oba toyina marketing oba ba sales personnel abalwadde oyinza obutakola ki obutabafuna ate ne bakuggalawo ate jjukira oba osasudde license osasudde buli kimu kati amalwaliro geeri gabeera ku pressure okufuna ki abalwadde kati bo kye baako ne bagamba tujja kufunanga abaddugavu abaagala ssente bajje badisguisinga as if their patients babakoleko bitest sente bazitemeko wali nti ono abadde alwadde kino eddwaliro litemeke sente naawe omuntu bakuweeki akasente omusajja nga abinsomesa bulungi nga ngenda mu accommodation nga ngamba Abannayuganda nga mumanyi nti okimanyi nti awo ku sente osobola okuwithdrawinga sente ng'abagezi bangamba tekisoboka naawe ffe wagenda okujja tumaze wano emyaka nga2 tekisoboka nga sente zivaawo oyagala tusomesa naye naawe mwagala nnyo okwegeziwaza biki okitegeera oba mwabaaki nze nga ngamba ezo sente zivaako bw'ogenda mu ddwaliro jjukira mmwe emmere mugigula mulinda musaala naye buli wiiki bw'oba ofuna emitwalo 5 ziba zikukolera ate nga tolwala etuuka okuexpiringa nga sente kwezi ziba nga miliyoni nga 3.5 kaadi ya myaka egi etuuka okuexpiringa nga tekuli ki tekuli yadde tojjeeko tokolesezaako yadde neki okitegeera nga mbayingiza mu system nga bagamba tusooke tugende mu ddwaliro tulabe abatuwa sente nga bagenda twagenda baana 10 nga tusuka mu ddwaliro nga bagamba welcome gwabaleese nti nze abaleese nga bantwaleyo mu kasenga bali 10 olwo omutwalo gibe emitwalo 10 12 bali 12 naye nga nange mwendi kadi nze nina kufuna mitwalo gyange egi 5 bampe ne 10 egyabali gye mitwalo 17 onfuna bulungi nga batujjamu amasaati nga tutula wali nga batusiigasiiga bino biki batukulako bitesti nga bakuteekako biki bebifaananyi okulaga evidence nti ono abadde azze wano mulwadde okitegeera nga bwe tumala nga bawandiika wali biki omutwe gubadde gukuluma nga ogamba gwanumidde ennaku nga 2 naye nga byonna byakiki byakiyaaye kati omusujja gwo gwakukwata ddi olwo babeera ne evidence kuba waliwo abajja ne bakebaera mu system uno yali alwadde biki okitegeera nga sente omusajja azimbalira tata emitwalo 5 per head twali 10
12 nze ngamba nga batuwa transportation batuwa ne bus ya ddwaliro yetukima ngamba balira buli omu 5 nga bagamba mukama katonda ne bagamba buli lunaku tusobola okujjanga buli lunaku ngamba bagambe every after 7 days obeera eligible every after what 7 days every after 7 days kati bali 10 ne bagenda ne basaasaanya ki mwalimu n'omu Nigeria omu n'agamba waliwo sente z'oweze zetwali tetumanyi okitegeera waliwo sente kati nze bwe naleeta 12 ne bansigaza mu kasinge ne bagamba twagala abantu sente zijja kutaffe tukuwa ne bambasooka bampa airtime ne bazintera ku simu $20 eridiramu ebya airtime ne bangamba oyagala ki ne ngamba njagala essimu ennungi ne bangulira iPhone 6 nga sikwadanga kona iPhone 98 simu bakyali kiona wali ebikampani ebyo bya kisireeyo bagita HONOR nga tekikwata bulungi kitegeera ne bangulira iPhone brand new iPhone 6 mwaja nanjigiriza nantera mu iCloud down nagamba kati gwe ofuuse mukozi wa wano part time buli sawa mwenda kunganya abantu nze nsindike emmotoka nakola sente nentuuka eri we bayitawo ennaku 7 abana ne banjijukiza ne bagamba ennaku ziweddewo tugende tukole ki bali bennyini abaali banzalawo kitegere ne bagamba tugende tukole sente tugende ennaku kati koolo nze nayita baasi y'abantu 3 baali 4 olwo nga neyange nange nga banteekako wali nga nange bankolako test biki 4 nga baasi ejjula nga tugenda tutuuka mu ddwaliro nga tuyingira nga batukolako buli omu nga sente bazikola ki kagwirawo kasita mu maliriza tta nga bampa sente nga ndabyeko sente nfunye sente kati nze mu mutima ne ŋŋamba ne kati wali nkolawo ki bwe mba nsobola okukola $45 eri nfunayo 6-7 nina kufuna na 9 oba 8 nensi zifunangako nze wali nkolawo ki lwaki obwongo bwonna sibuteeka wano kuki ku marketing bino kuba buli lunaku bwemba nsobola ofuna $50 nze nabigatagatamu nga ndaba we wali ki we wali era abali e Dubai ne sawa yakati bwakuba sawa zino byakyuka tebikyasoboka yadde bamanyi n'okunkubira amasimu abamalwaliro okomawo ddi biki kati nze ngendayo kati sawa zino ndiringira amasimu ngenda every December ngenda Dubai nemba ngenze kola ki kusuubula amasimu kyokka ebyo sibibeeramu ngenda nemba bombako nengenda mu malwaliro kati sawa zino buli ddwaliro nze mba nsobola okuliyingira bulungi kuba nali ntwalayo ki ande kikwata nenkola nanka business card nenfuna omwana nankolera business card sales manager waliwo eddwaliro bayita Cleveland clinic Abu Dhabi ly'amaanyi nembeera sales personnel kati nze eri nengenda nali mpezeza emyezi nga 7 nengenda nengamba njagala kukola ki kulekulira njagala kulekulira ne bagamba obadde okola bulungi biki nengamba sente ze mumpa ntono nze ndi wakufuna oli afuna $4 million nze amuyigiriza nze nfuna $60,000 nfuna $7,000 okitegera oli afuna $4 million kampani negamba tujja kuwala 10 kakadde kalamba ne bagamba ate batugamba olina ne part time olina kyokola olina byokola olina ne part time naye ate HR kale yafuuka mukwano kale ndowooza yanjagala nnyo okitegeera kati ate ekirala eri tosobola tuula boba balaba obeera ku computer bagamba oba tokola kati ng'oluusi nvaawo nengenda nenfumba nange obukyayi okitegeera nga nina ofumba obukyayi nentabula obukyayi nentwala eyo muzi office kizimbe kiba kinene utambulira mu lifts n'ogabira ono boba tebaagala kukulaba nga okoze eki era bwakuyitako ng'otudde kimuluma nnyo nagamba oba buzibu kyono okitegeera beya balaba okongola so nga baagala obeere active kati nze nagenda okulaba wali bampa emmotoka nenkunganya abaana nenfuna sente kati onampa akakadde mwagaza ki nze nengamba nze njagala kukola ki nze njagala kukita kasita bagamba naye ono omusajja ayagala kwa busikondinga kati ne bagamba ne bayita Alan ne bagamba ono twamuteeka mu visa tanabakola ki tanaba kugimalayo ayina kumalayo myaka eki 2 alioke visa awa asobola osalawo oba asobola okurenewinga contract oba akole ki oba agaane okitegeera oba agende oba tasobola kurenewinga akole ki agende mu bibyo byayagala naye tetusobola muta ku myezi 8 okitegeera nenga sente ezo nno nga buli wenzukola nno sente nze balika olubata
nti mugende basi ebazenze nja kwereeta nze olunga mpita mwale wadda nze nga ngenda mwale wadda alwadda molo alwadda molo nga bu sport show yajukira eri buli kyokwadako 3-5 binabiri temuliyo bino ebintu nti simanyi mitwale eta osegera byabalo molo wasingo beera abaloko Abu Dhabi eri executive nnyo nga bola nti mu kampani bananyinisi bali Abu Dhabi ye capital UAE webale nnyo okitegeera ati ng'ebintu byayo biri executive nnyo okitegeera nga n'okuvumba noga nti wano batundawo t-shirt za mitwalo 3 oba wakisimanyi oba otambudde nnyo ebisinga byonna nga t-shirt buli t-shirt gy'oba oyambadde at least esitono nnyo mitwalo abiri nze nga ngamba kati nze siina mwana ewaka tewali yantuma ssente taata wange zankubira ku bya ssente kati gino emitwalo 6 gye nkoze wano nga mpitira mu muholo awe ntuuka jukira moluzeeri bw'otuuka wabeerawo ebitebe bino ebya massage oteekamu ebinusu n'otula nekikoloba naye ng'obulamu bw'amaanyi nze nga sibimanyi nze nga waliwo abankwata ebifaananyi nga buli lwempostinga ku Facebook nze nga buli omu agamba banaye tukoze tutya okujja eyo okitegeera naye nze nga simanyi n'obudde buba bugenda ne sente ndi muzikozesa ki bya kisiru ndi muzikozesa bya kisiru okitegeera kati eringa ngamaze sinze siddayo kukola nga batandika okukola process zaabwe ezaki ezaligo okitegeera ono yagantana bya abusikondi bali mukunteekako bisanze simanyi nze ndaba zino nga bulino kati no nenfuna nga amasimu gagankubira kasitaziwera saawa 9 nga wanko oli wafe nze enaku 7 zange zaggwayo nga ngamba kati gwe beera oli wakakunganya banonzi jaawo muri omujimati muri salamu site muri okitegedde wa nga kyembyembeeramu ebyo buli lunaku naye buli lwenzikola nze ngenda okutuuka wensula nenkyasula mu accommodation ya company ngenda okutuuka wensula nga ninamu emitwalo nga 5 nsasanyiza nga 6 okitegeera nguzaawo obuntu nguza obuwaani emitwalo 18 nguza toyina mbalirira siina mbalirira ya ssente kuba tewali azinsaba tewali akola ki okitegeera nga ngende eyo zimu theater bikibanvu zevuze eyo bikisende zigenzaawo mitwalo 6 ngenze na mitwalo 8 waka kasita nencha nja kukola ki nja kukola obudde ne butuuka ne bagamba mu accommodation obudde bwo okusula mu accommodation tebukyaliwo kati nze bwe mba nsobola okukola emitwalo 5 buli lunaku sinoonya nyumba nenkola ki nempangisa nenfuna bulooka nga babikolako bapataani ng'ennyumba eya layisi nnyo miliyoni 6 kati nembigatagatamu nga miliyoni 6 ezo kakaaga webale nnyo ng'eya layisi nnyo ate kaba kafunda sigandi nyumba bino ebya kaba kafunda bwe kati nnyo otekawo omufaliso n'ekitanda tekijjamu kapatishoni miliyoni 6 mu Abu Dhabi kati nze kati obonga ne bungamba bw'oba okola 5 buli lunaku enaku 10 which enaku 10 miliyoni 5 ziba lunaku 12 kati ng'endala zonna ali magoba gange okitegedde nga omusajja tukyuka nga mugamba jangu enkya nsasule ssente nga nzikolawo nga nkola enaku 2 nga ninamu kamu kitundu zange ng'omusajja ajja nga ndeetera resiiti nti okutandika wano giba myezi 6 myezi 6 oroga eri tewali nti mwezi gumu nze nyingidde ennyumba neera ne wano myezi 3 bw'oba oyingidde ennyumba empya myezi 3 at least okitegeera nzija agamba myezi 6 ngenda okugatamu emiliyoni 6 myezi 6 ezo sente nga sizikwatanga ekyo nekinkuba nengamba nedda kangende nesooti nga mbadde ninawo myezi 2 nasekanaga no my friend nawo myezi 2 kati nembuuza mukwano gwange naŋŋamba jukira Alan yanyigira bino bye natuuka nekyanga nagamba omwana afuuse mugezigezi abali nansijako emikono we nagamba kayefeeko mugezigezi ndowooza yafuna ssente olaba avudde ku mulimu nga mwireba mukono gwange nga baŋŋamba wano waliwo bed space akatanda ka wansi mitwalo 6 akawaggulu mitwalo 6 nengamba kansasule nensasula emitwalo 5 nosasula Burj Khalifa nensasula waggulu nga ndi kwaggulu ku AC wennyini nekuba direct paka nga ndabe enkubakubamu enkuba nnyonnyo kuganze nange ndozuuka zinangamba nga nzijako bwenzijako bayombeeyo olaba oli afaayo nagagwe olwatojjeeko nengamba wana emitwalo 5 ginzasudde nasobolawo wano
abwa wansi bona bukoze eki bujudde okitegeera buli omu yeesoka ka wansi ngamba ono sijja sobola nakatanda ka wansi mu Dubai ka bei nnyo oba weeyagala anti kati jjukira bw'obeera n'emmaaliyo anti bawasizaamu anti bw'obeera n'emmaaliyo okugirinyisa akatanda buli omu aba abalaba wetititi ng'olese omukazi osomye omukazi ng'olaba alinnya amadaala jjukira obwo obutanda bubeerako obudaala w'olinnyira taatata kati obiba birabisa naye bw'obeera wansi mujja we muti nga wayingidira lombeto zimanyi mu bed space webale nnyo mujja we muti oyingira n'okola bw'otyo okuba mu kasaaki bani abeebase bane ate waliyo pa ayingira ng'ayingireyo oba omaze ayinza omumalayo wiiki ayinza bed space mu katanda ka wansi sebo bwanga ayina ennyumba omalayo wiiki obanga ayina ennyumba sebo era owulira oli ng'agamba nti nze omusajja wange akatanda ke musajja wange bakyewanyiza ekyo omusajja wange akatanda ka Afrika abaana beeya wali nga muwulira dabono awanika nga n'oli awanika rumwe beera bweti kati nga mulimu obutanda kati obeera wano olabayo bedsheet nga ya white nga yebabika olaba amazzi gasamuka pa gakuba ku bedsheet yo obadde ki nga katanda kali wano n'akalala kali wano bwerinaanye webuti nga ekibawula bedsheet eri bweti kateni ogenda okulaba kazakuba flash nogaha ngono abadde musaba mpangisiza waggulu nze ndaba landlord wange muna Uganda era mugamba nze njala nze banzirize ku ssente kati ndabye reality tandise okunkuba eri mbadde nsula bulungi zi washing machine wezi company okitegeera washing machine weziri buli kimu tulina TVs fridge wano nabyenzizeemu olwo seebaka ebiku bed space biri awo eri nze nga ne Uganda nze nga sibimanyi ebyebiku nga ne ku ssomero bafuuyira bafumigate nga biki ebiku byannuma nga bagamba no wabaddewo omunigeria awo kirabika yabadde n'ebiku ng'ebiku binnuma nze reality n'enkuba ne ntandika okulaba embeera ng'ekola ki nenzirayo ku office ne ngamba omanyi nze njagala kukola ki naye nga kweguli ne ngamba omuyanzi omanyi nze kanzireyo ku kampani yange bino sibisobola nengenda ku kampani ne bagamba munsonyiwe badde enkomyewo njagala kukola nga bagamba kati okukola wano wakulemye kati bw'oba oyagala kukola ebbanga ly'omaze kati wamanyiira ddayo kati ogenda ku construction ate ngenda ogenda ku construction kati bw'oba oyagala okukola ate tulina options bbiri tubadde tuli mu legal process yakusiba osavinga emyezi 6 then tukuzeewa Uganda nga tetukugambye tubadde tetukugambye naye engeri gye weerese n'ogamba nti oyagala kukola ugenda wa mu kibuli erije waleka amabulu twakuwa chance wano ne tukuwa buli kimu n'otuvuma wano n'ogamba ogenze biki kati salawo ogenda mu legal process no serving emyezi 6 kyali kizibu ekyekiro ne ngamba akangende nkole mu construction genze kola mu construction kati amateeka gali bwe gati bokola mu construction tokkirizibwa kukola part time yonna eyo yobadde okola akasaayi bya medical byonna bikoze ekibiwedde ntebiweddewo olonzikiriza kati mu construction tosula wano waliwo basula mu construction gye wasooka eri ojjukirayo reality yali enzise gye bakufuuyira gye banfuuyifuuyira nga ngamba naye nsobola okuddayo naye musobola okumpa omunauganda nembeera nga gwe nsula naye mbwa akyasi ejja kukukwata gwe wulaba kampu boosi wanaakuteeka weewo nga banvuga kati nga bangamba tosula wano olina kudda eri mu constitution campus zammwe ndi nja genda nga bankwasa kampo bosi nga banvuga nga gamba kati omanyi nja kuteeka mu bannayuganda b'oyagala nze nga nyingira oze wali wabulirawo mwana biki bakutwala luli jukira bantwala ne bankyusa buli kimu nga tebandaba bano ne bwe nafuna smartphone nga sobola kukola kikuwuliziganya nabo siina namba zaabwe siinaaki nze ngenda eri bo bagende n'omuzi construction nga bagamba olaba bakukomezaawo eno kirabika olina amafandale g'okoze eno kaba kattiro neŋamba siina amafandale genkoze naye jasi baagadde bandeetewa jjukira bo balina experience bakimanyi nti bw'oba ogenze eri ne bakuzza oba olina byokoze eki nga bagamba foreman nga bamugamba oyo alina ekyeju
alina amalala biki bitwagala omukwatemu ne bwe guba mwezi gumu akawulire kati nze nagenda okujja ng'ebiwandiiko byonna babisindise dda nga foamaani aneetegekedde buli kimu ng'alinze aneepikira agamba oyo kampani yeŋŋambye mukoleko ngagamba my friend how are you I'm okay tomorrow ng'ajja ng'agamba room number ki bakutadde mu room number ki nga bamugamba oyo bwe muba temuli stede amanyi okukola neza absent mu mukime agende mu baasi sawa 12 bakonkona Derek mwali aliwa nga bampita nga bagamba linnya motoka nga ninnya nga bantu bala tutambula tuduka ku site kizimbe kyali kitandika nga bali mu kusiba mitayimbwa wansi ng'omusana ekisooka ne tubeera mu motoka awo ne bagamba mufulume nga jangu kati gwe kyogenda okukola gwe nja kuwanga contract kati eri waliyo system osobola okukola olunaku oba ne bakuwa contract ne bakutemera nti gwe ojja kukola kino ne kino ne kino gwe okimala genda ewaka otegedde naye at least osobola osalawo ojjukira bw'okola olunaku osobola okukongola ayinza ogamba yera wano flow eno n'obeera n'omala kasaawa zo ng'okola ki ng'oyera naye bwe bakuwa contract bw'oba togimazeewo togenda waka kati oluusi okola speed nze male mangu bwe bagimpa sawa 2 njimale sawa 7 ngende waka neebaka embeere mu byange onfuna bulungi nga omusajja ngamba gwoli wa contract okuva ne leero gwe togenda kukolanga ki kuba bwe bandaba ne bagamba oyo bwe tunaamuteeka awantu ajja kukola ki ajja kubeera ng'akongola ajja kukola mpola oba okola budda nti sawa 7 bweziwera nga mugenda nga mulya onfuna bulungi kati kye baakola nga omusajja ampa contract ng'angamba gwe waliwo bye bayita scaffolds oba ozimanyi omanyi gano mu kuzimba omanyi ewaffe eno bakozesa mbaawo scaffolds zino zibateekako kuwalampa kuwalampa ebyo ebyuma bye bateekako ne bapanga okuwalampa kati jjukira eri zebakozesa tebakozesa mbaawo biki kuba ziba buildings nnene kati nga ezo scaffold eba ezitowa eba eva wano paka wali ku ntebe wali eba ezitowa scaffold emu eba ezitowa nga ngamba kyogenda okukola scaffold zino ojja kuzimpangira njagala ebidaala nga biwanvu bakuindakitinga awo nga bwe babikola ng'omusajja ajja omusajja w'amaanyi abasajja bayinde b'amaanyi ng'agamba okola booti ogiyimiriza booti n'opanga n'oyimirira wano n'okwata belt n'ogisiba wano n'opanga nga gwe ky'olina okukola n'agamba contract njagala ebidaala 10 leero bw'obimala genda ewaka motoka weeri era bwe bakuwa contract motoka yeebeera epaakinze wali w'omalira shwi bwe mubanga 6 muli bantu nga 6 era bwe mumalira nga motoka ekola ki bw'eba teriiwo mugenda wali ne muswama ezigenda bino ebimotoka by'abakampani ebiki ogenda gye ŋŋenda kale ne babakola ki ne babatwala ng'omusajja ngamba contract nabonaabona zino enjala zonna wabeerawo sikibenga wali olwofunamu ka accident nga bagenda bakola bandage nga bakusibako bandage bagamba yala kitegeeza yanguwa okitegeera amala okusiba bwati spirit sorry yala genda nga yalaba tolina kyokoze eki tolina kyobadde newe scaffold newe ekijja newe kikuba ku mutwe ne gwatika ne bakusiba ne bamala okusiba tasobola nti genda ewaka jangu yanga ne kukola mpola engeri gyo koseddwa wane kola mpola osegeera bali ate ne bwaba ye kati nga bano bayinje ne bwaba ye ng'afunyemu ka accident era olaba bamukolako era n'asigalako ki asigala ku mulimu okitegeera ng'ebyo ebiseera bannaye construction nga nzibu nnyo nga bw'okiwulira nga nzibu nnyo nga tukola oba oliawo bano ne beekwata oba oliawo bano ne balwana oba oliawo ne kati nze kyenakola eŋŋamba nze omanyi foreman nze omusaala gwange nfuna emitwalo 9 nga nkoze overtime wano nga bwe mwaŋŋamba badde nsaba nze obeere ng'ompa 7 gagwo naye mpa obulimu obutono n'agamba nze 2 sigaagala nfuna sente nnyingi nfuna miliyoni bafunanga gwe mu kitundu miliyoni 15 okitegeera bw'ajjako bino eno biki bo babeera ne sente n'agamba sente zenfuna gw'oli munaku you miskin sisobola kutema naye nja kuwa obulimu nga butonotono kati nze njala ku sayite eno ŋŋambe nkuwe mulimu ki gwe gw'osobola n'agamba nkuwadde dakiika 6
sagala kukayana naawe ng'eringa bwe baŋŋamba gwe mbuulira omulimo gw'oyagala wano ku site wano gwe ngenda okukola ki okuwa nendaba naye mulimu ki gwe nsobola okukola neŋŋamba nze nja kwera nagamba osazeewo okwera neŋŋamba ekyo nja kisobola togenda kunsumba ojja kukolanga bulungi neŋŋamba nze nja kwera kale enkeera naŋŋamba kati nkuwadde contract yereno flow ejjukira eri ebizimbe byeri bitandika ne basement buli kizimbe teeka kuba wabeerayo parking biki okitegeera basement waliwo flow gye bayita mezzanine oba ogimanyi naye ebizimbe byeno tebigiina naye waliwo ne flow bagiyita mezzanine nga tonalatuuka ku first floor ground mezzanine then first floor ngagamba contract ya leero njagala kwera okuva mu basement paka floor ya kusatu awo gende waka ngamba itizoke nga Bannayuganda bakuwadde ekiŋŋanja kwera bwera nganda abeesu nako baseka nze ngamba kwera bwera ngagamba genda mu store funa brush funa ekitiyo funa biki nyingira wansi mu basement mba nakakuŋŋaanyako bitono bwebiti nga hipu bweti jukira bwoyera tosobola kwera nobirekawo ng'eri hipu olina kuyita emmotoka obitikke nze nali mmanyi kwera otegeera waliwo abanaakola ki ye yaŋŋamba I want this floor clean mba nakakolako bwejiga biba bibulooka fragments bya siminti biki baba bakola okitegeera nga wakyafu nnyo nga wonna biki nkolako bwendi nga ne brush tekola ki tegenda ko olina kukuŋŋaanya na kitiyo hipu ewere obijjo then okiliininge okitegedde mezzanine natandika saawa 2 ez'okumakya zigenda okwera saawa 7 eza langi ye yanvaako contract jukira you push yourself womalira wogendere ewaka ye nanvaako teyansupervising actually baba bakuwadde contract tebakusupervising nga bano babeera agamba bano bakongola biki bakubeerako yagamba you will self drive yourself okitegedde nenjirako katono nenjirako hip nekola bweti nenkima emmotoka nenkolako bwenti nekola ku mezzanine paka nga saawa 7 omusajja agenda okumunga after lunch ne kangende ndaba ono gwe nawadde ekindowooza ali mu kumaliriza kati agenda okukola bweti nga ne mezzanine nanka I mean basement floor sinaba natuuka half omusajja ajjako helmet bwati nga gamba ono sijja musobola nze ono bamuzeeyo ku office eyo pwezi bangao waliwo okukola kyeri ku office nti nfumba bukyayi embeera kulaba ogenda osobola guno ogukoze eki ukulemye awo wennyini ng'akuba essimu eri awo wennyini ng'akuba ki ng'akuba essimu bw'akuba essimu agamba ono tajja kusobola muwadde omulimu amazeewo muwadde contract akoze eki kati ku kampani nemba nga nfuuse eki ekizibu nemba nga nfuuse ekizibu ono tayagala kukola ono tayagala kukola ki ono tayagala kukola kaki naye nendabya ddala nange sijja kukola ki nali nfunye akaweweevu eno ate ne banziza eri nga ndabya ddala sijja kukola ki sijja kusobola ne baŋŋamba jangu ofune ebbaluwa tukutaminating tetujja kusiba tetujja kukola ki ogende ewaka nga ŋŋenda kati mukuddayo eri ku head office waliwo gaayo omanyi buli omu tasobola kukyawa nga waliwo office gaayo gwempa HR mu Egypt kati nga ye mu Egypt oyo agamba ffenna tuli ba Africa yanjagala nga nnyo nga agamba mpeereza kyayi my brother nga mbeta my brother okitegeera yanjagala nga nnyo nga kati bwe nagenda nandaba kofi nagamba you were lost what happened ne mugamba nalingenze mu construction eno biki nagamba niyo yakutwala mu construction ningamba nti nze baŋŋamba bwe anaga tugende nze njogere nani njogere ne HR ojja kuddawo okole ono mupatani asobola n'okuvaawo kuba gwe wali omuyigiriza nga ntwala HR nga nkwata ku mukono nga HR yekyanga agamba yagende biki nze nga ŋŋamba omusajja nga mugamba nedda nze kati ku musaala gwange dekajje mu office yange naye nga buli office erimu machine buli kimu nze oyo kabeera assistant wange ku musaala gwange mubeere nga mutemako 10 okitegedde ku musaala gwange jukira bo abakola eri bafuna mitwalo 3 milioni 3 ayina emmotoka ayina famire ye eri awo bagagga abakola muki oba yali office biki bwe bidi nedda yali banaba relations officer PR public relations officer baina license baina mamotoka bitu nagamba nze ku musaala gwange ono mu 10
nze nali nfuna 7 kati nfunye olwo ku million emu olwo million ewezi kati nze nga buli lunaku inakeera ne cleaning office ye buli kimu biki ne mufumbira chai then nembeera ne kuki ne ku laptop ye okitegeera naye ne bagaana okunkyusa accommodation ngira mbeereri mu bakibuloka banayo gendo tuuke eno mu administration bu perfume bwokka ate woderi nga kabona ali eri kasito yingire ekizimbe banaye kabona engato juka tozingiza munda engato zikubala ine mu rukubu eza zino za safe tozimanyi kigato kisocks ngensowere siri wali gekizimbe kyonna nga ne boboze ne mask kati nze nga ne ngamba kangole mask buli we nayingira ekizimbe eyo wensula nga nyambala ki nenga tekisoboka banaye ng'ekiwunya ekiri wali kati ng'okufumba ng'olina okufumba jjukira okufumba babateerawo effumbiro limu bateerawo bugaasi biki bupuleeti buli gaasi erina bubiri kati nga byakwesooka oja sipiidi n'ojja bwekiyunifomu n'okikanyuka eri n'odduuka sepiki mufumbiro gwasooka bw'osanga wajjudde ng'olina kulinda ate abayindi okufumba ayinza okumalawo essaawa nga 4 kamulali asooka n'alunga kamulali n'agifumbira essaawa ng'egi bo balya kamulali kamulali kasitejja ng'ateekawo enkoko ng'ateekamu omuceere balina engeri gye okitegeera okufumba olina okuyingira okufumba ssaawa nga kati ng'ebyo nze sibisobola nze okitegeera kati nze natuukanga ng'eri ku mmere nzija n'emmere yange bwe nyingira ekizimbe nenyingira rumu yange nendya okitegeera kasita namalako emyaka gyange egi 2 eŋŋamba nze kati nze omusajja n'agamba nze wano genda mu America era nze nali ngenda kukolera ku renewing naye omusajja n'aŋŋamba nze ngenda mu America nfunye kampani endala okitegeera kati oba ojja salawo naddayo eri mu construction simanyi neŋŋamba nange ngoze eki naye ngenda okitanga mu nsawo nina mu miliyoni zange ze nsobola okugamba nti nze nali savings eŋŋanzi miliyoni 4 ebbanga lyonna naye nga nkoze sente bwe natuulanga reality omanyi egyo emyaka egyo 2 nezigwamu waliyo savings miliyoni 4 naye nga miliyoni 4 ezo nazo nalina miliyoni 2 emyezi 2 kati balina akasiimo ke bakuwa gratuity nti okoledde kampani emyaka egi nti buli mwezi tujja kuwanga salary gw'obadde ofuna buli mwaka tujja kuwa salary sente z'obadde ofuna salary ya mwezi ogwo which means that's 2M 2 years bwoba ofuna 1M osege ze miliyoni 4 ze bangwasa mu envelope kati ezo miliyoni 4 kuliko ticket ekuze Kampala osege kati ticket bweba wanuwere kumenya ziba sente empiri nga kamu 2 kamu 2 ngoira abako esooka dda njagalayo kino nga bali bweba dijuke wakasisindika ngayo de n'ekikumi bonna banneesuuza omwana yakola sente myaka 2 myaka omwana yakola sente kati kino kireta ku kino nti abali eyo nga olbalowooza nti omuntu amaze emyaka 10 e Dubai oyo abata ayina kyayina n'essaawa zino abata tewali atayagala kudda waka kujogamu gwekyoyina omumanyi tewali atayagala kudda waka kulaba famire yo kulya ku ttooke eri buleti y'ettooke emitwalo 5 obimanyi bw'oba obadde empombo awo biki ositegeere wa Hassan bya bbeeyi lwakuba katisaawa zino by that time olwo nkugamba by that time ng'okulya ku ttooke mitwalo 10 mitwalo 10 n'egi 15 nze ng'oluusi waliwo omuwala bamuyita mukwano gwange bamuyita Sham Events oba wali omuwuliddeko Sham Events mukwano gwange nnyo omumanyi yali Abu Dhabi ng'emmere eyo yosoka kumwegayira nayo mbadde njogera ne Sham sure omumanyi Sham Events oyo boyo wange kati nga mu kati ze banga lyentambudde mu UAE kati gotambudde wa promoter Sham tateeka bivu promoter mu Abu Dhabi bivuluzi boat cruise bayimbi biki kati alina mu bintu bya visa ali mu bya visa kati kituufu Sham Events uno wano mulabi uyu mulabi ne kuseta siye kandabe yo Sham Events kandabe Sham Events so kolinde uyu already in Sharjah already in uyu Sham Events chitufu tomorrow sibanyi market day yo nze ugambe UAE nze banga lyenkoze mu mawulire in fact UAE yensi okutambula mwenjagalidde nga buli ogenza okwogera buli bifo ebisinga nga byonna obimanyira kituufu so kati aba promoter bali omwana ddala bateeka ebivulu ba Sham Events twalinayo
ono Ram events Ram je Ram Roja je bali abategesi bonna wala bana bali ono Kagame Kagame ona shippinga n'ebintu amanyo okushipinga ebintu bichi Kagame omumanyi kituufu so mutegedde UAE yonna agina bwenti mutta banaye kati ng'okuli ettooke omala kunoonya Sham events n'omugamba mbadde nsaba okolanga appointment ngamba mbadde nfunyemu agasente kange njala kujjawe ewuwo ng'abeerawo mu sitemu ennyini njala kujjawe ewuwo Sham events ogamba otya era mutumidde kwamanyi bulungi mukono gwange era ajja kukugamba ati oyo Derek mukono gwange so ng'omala mugenda mugamba njala kulya ku ttooke okitegeera n'ogenda era n'olya olwo Eastgate yali tenakutandika Eastgate yajjanga mu 2017 okukwatayo nnyo okutandika Eastgate 2017 restaurant eyinza okuba yatandika dda naye nza okugimanya yali 2017 yawo ku Eastgate nga eyo eri formal restaurant ng'ogendayo n'olya okitegeera naye by that time ng'olina genda wa muntu agamba waliwo omuwala bw'ati Sham events nga yayina emmere ogendayo n'agamba nze nja kukuwa eminwe 5 mitwalo 5 iraba ono kati nno ng'agamba nkuwadde naku offer bwe kiri osegere nkuwadde naku bannaye n'osanyuka n'ogakuba ebifaananyi n'okuba ebifaananyi amatooke emirweki 5 emitwalo eki ng'ekinyeebwa GKs 2 olwo ogenda kwefumbira agamba emitwalo 3 GKs andi olyako mulundi gumu kati n'omanya nti emitwalo 10 nze ndidde plate yange y'amatooke n'ekinyeebwa osegeera ng'ate ebyo ebiseera era abatakola sente ab'emmere by that time tebajja kukola kuba kati saa zino buli omu naawe bizinesi kati saa zino ne kati saa zino nemba nfuluma wano nze kitwala migugu otwala me weebale nnyo n'obala nti eza tiketi zijja kukola ki era nange bwe mba nfuluma nga ngenze ntwala box z'amatooke strips kati nga waliwo zino strip gula mitwalo strips zino eza siriimu jjukira eri tosobola mala gekebeza oyinza ogendayo ne bakusanga ne siriimu engeri gye batreatinga omuntu wa siriimu e Dubai n'Ebola kitono nnyo nze nalabako ebbanga linamala nga nkola mu malwaliro kankonyomeza emboozi nalabako gaayi gwe baasanga mu siriimu kyansukako mumanyi nti bali abasajja bamanyi nti omuntu wa siriimu ne bwanywera ku kikopo gwe naawe n'okinyweramu bwekukwata bo kye bamanyi era bo bw'aba anywa amazzi akola bw'ati oba bakyegendereza bo tebateeka omumwa tebateekako ku kacupa bo bakola bwe bato ng'amazzi n'akacupa kali mu bbanga era bwe bakulaba nga bagamba oyo bakusosola bw'oba oteeka n'ogula lw'enzoole n'okola bw'oti buli omu aba akweko kwagamba oyo moustache olwo mpugwe omumwa gukwata kacupa this one moustache this one buli omu gwe bakusosola era nga buli ngeri yonna olina kuyiga kukola ki okunywa bwe bati lumu omukazi munaggana agenda okwekebeza nga oyo omusujja gumulumaaluma biki ebyaffe bino ebyaffe dawe bamukebera jukira bwe babakebera tebakebera mutwe nti uga nti omutwe gunuma bakebera buli kimu mubiri gwonna emergency obudde buvuze biki kwamba kyekiganza ani afudde buvuze baleese ebimotoka bambadde tugenda okulaba bambadde byawe bannaye ninga bana bawala tebalina siriimu nze no tetunabamanya omunauganda omu atugamba nti waliwo afudde anti omanya abanauganda okitegeera ekisooka kyayogera waliwo afudde banaye omuntu babadde bamutute ku oxygen afudde naye nalaba nenga n'omuntu ne bwaba afudde ne batambula bwe bati nga emergency ne bayita abasawo baba briefing nga bambadde bino olumbu bamusanzeemu siriimu ne kanyini gwe bapimye nga naye ali wali agaba bakke kibaddewo nga baleesa akayumba omanyi buno obuyumba nga bwebwembola ne bakamwambaza paipa naye nga ali transparent mumulaba ng'omuwala gaba ndowooza yali yeebuuza naye nga naffe tumulaba ndowooza yali yeebuuza oba kiki kyembadde oba buzibu ki nga bayita banansi bagamba nanga ani amukozeeko mbu tuli basatu nga babafuuyira banaye bw'obeera ekyo kyokka kikutta kati nze kankubuulire ekyo kyokka bwagamba mbu ebyo byonna tubikoze mbu lwakuba olina siriimu oyinza n'okufa era omuwala yagenda okuba nti bakusanzeemu siriimu ng'ali waabwe eggana kwolwo lwe bamutikka kwolwo anti bakusanga ne siriimu bakutikkira
bamutika bamwambaza buli kimu nga amwambaza ayina ekiti bamuteekamu bwati ng'ayambala bwati ne bamusemba ng'afudde naye nga mu bye mwambaza mulimu bi oxygen mwasobola okukola ki ambulance ne zijja ezo liidika 2 bamutwala ku airport bannaye ziri ensi bannaye tebisobola nakuggwayo gwe kyolina gwe nalaba eri experience neŋŋamba wano bannaye naye nga yamufunira wano nga yamufunira Dubai yali tamuyina kuba yajja bulungi nga alina ne insurance ate tosobola kufuna insurance nga tebakukebedde ki musaayi tokoze medical webale nnyo oba olina kukola medical ofune ki which means aba yamukola ki ate gwe gwali mwaka gwe ogusoose contract ye esoose which means yamufunira yayita naanakuweza myaka mwali mu Dubai bannaye bangi abalina sirimu kati mu Dubai bangi ate ennaku zino mungi ate mungi gwe kyolina omanya Dubai saawa zinene mungi ate saawa zino ekitundu okimanya Dubai kondom era gwe bonaaba olina atera okugenda kondom emu ya mitwalo 4 gwe genda eza gavumenti ezo ojjeyo ebibox ojja kukola sente nze nkubuulidde strip za sente mitwalo 10 strip emu mitwalo 10 RVs katika nkubulire gwe totwala matooke bajja kusumbwa somulula bino biki scanning twala buno obuntu obuli light nga tebusobola nakuweza kilo 10 jukira bwoba oli nyenyi bakuwa kg zo kimanyi gwe twala buno obuli light gula kondomu zo gule packet kondomu nga 10 zipakinga bulungi jukira scanner ku airport scanning bye bataagala kaseera bamwe ekyambe ngagamba mulimu ekyambe ewe enjago baki bino osolo bikola ki obiyisa kwa tebiba na buzibu wali kira ukyatuuka ngabo banga toyina Emirates ID togula kondom tosobola ayina n'okugisaba kyokka oyinza okugenda mu ddwaliro oganjagala kondom ne bagamba tulage mukazi waaliwa muyina marriage certificate kati nze bankubako fine ya miliyoni 1.5 neneegayira ne bansalira kaaga 3 nsasula kamu 2 kati bino byosanga mba ndi awo nensanga omuwala muna Uganda ntandise okuwa ejo ogamba oti okolera wa biki ngenda wali osobola okumpeerakirako ngamba tugende nga twekute bwe tuti tuba tutuuka ku bitaala ne biraga red nga tewali motoka eyitawo mba ndi awo omusajja nga nkwata how are you my friend amuke Baldia babanga bapoliisi bwe bityo Mukalafa ngamba oyo mukazi wo ngamba sister wange is my sister jukira baba uzinductinga ngamba sister wange ngamba sister wo olomwola sinana mubuuza bulungi manya biki nga muze bali ngamba what is your name ngoli amugamba Fatuma ngajja ngambuuza ono bamuyita ngamba Sara ngamba Yuelaya ebyo bitano olo atano gankuto olo nimbi ngaddayo walenga ngamba Fatuma ine emyaka emeka nti 22 ngakoma oyo sister wa ine emyaka emeka nze ngandani ko muno nyumukebe ono wa myaka emeka ngagamba asatu gakukutte awo kamu kitundu nemwegeye na kamwaga nakiwandiika wali ate eri omusirikale bwakusonyiwa ebyo abasinga tebabagamba eri omusirikale bwakusonyiwa kwakwatira mu nsobi nakusonyiwa akujjako Emirates nakiwandiika mu system nagamba lunaku bweruti nsanze mukulu Derek Emirates bweti ne musonyiwa ku musango bweguti kati gogo bakusonyiwa ne bakwatira mu nsobi ndala system ebe ekulaga nti lunaku bweruti bakusonyiwa osasula time zitu sibya kusonyiwa tambula akiteeka mu system ajayo machine agamba nkusonyiye olunaku bweruti okoze musango engeri janyonyodemu nagamba mbu musonyiwe nze nkoze eki nze musonyiye wakolera omusango omulala kasanze musonyi time is what ositegeera kati ekiro 7 ndi mukola eyo construction eyo tukoze ekiro ngamba kangendeko mu Carrefour bozimanyi bibanga be supermarket bwe bityo ngamba 7 ekitala kiraga ready bino byaba pedestrian bino ebibeerako ani sawa zino emotoka kyeri yitawo lwaki kye bakikola ki kya karedi nze mana akasana kwenda omusajja nakuba mufulu bwati kam mukama gato sawa 8 how are you I'm okay what is your name Derek give me your Emirates ID ngangamba eri wali wenkolera okolera wa nti wali wansi ku kizimbe wali obadde olaga wanti ngena mu Carrefour okimanyi nti bino ebitaala byazeredo inakuyimye nti mbadde nkimanyi lwaki ogenze nti maze ate nasoka ne magamaga ngamba oba waliwo emoto oba waliwo anda biki nga tewali kiriwo jukire emotoka zeri zifaanana mu desert ositegeere ezisinga eza police
kati ngefaanana omusenyu ate nga wetulidde ddungu okitegeera kati nali sigirabye ng'agamba omanyi tugenda ondaga Emirates Yoweri nga nteeka mu mmotoka nga tutuuka nga sinabagenda na ku Carrefour nga njimulaga nga ndaba nga ngamba oyina emyaka emeka nga mugamba nina emyaka bwe giti nga mugamba mbadde nsaba kunsonyiwa ng'agamba okimanyi omusawo gw'okozebwa $1,000,000 nga mugamba mbadde nsaba eri osobola okukolera bwereere emyaka ng'ena okolera bwereere kati kankubuulire nali ngamba omuntu mbwagula emmotoka mu Dubai kye mbadde njagala okugamba bw'oba oyagala kwetuga gula emmotoka e Dubai era buli omu alina emmotoka e Dubai bw'aba sente tazijjalo n'agenda n'acakaliramu eri ate tosobola cakkalira mmotoka eri kuba toba na license jukira eri ova wano ne license yo ne bagikanyuga mu kasasiro n'oddamu n'osoma emyezi 8 ng'oli mu theory osula oyina prep oyina morning preps okitegeera kati ow'emmotoka driver takulimbanga e Dubai munze nazimba ennyumba e Uganda takulimbanga osobola okukola $6,000,000 nenga gavumenti ekubanja 9.5 oba tokimanyi oyita muzisaliki kati va ku saliki speed oyinza tuuka awantu nga muzigiti nga abantu basala nga bagamba speed limit 100 gwe kasita okuba 21 eri bateekawo 1,500 ebyaddiramu kamu kitundu ate tebalina ba traffic ku kkubo waliwo kamera zokka zino zaffe zebali batidde wana ne tutya n'emmotoka yokka ekuwoninga nekugamba onyiza 21 speed limit ya 20 onyiza 21 therefore 1,500 lukoze eki lukukutte kati gwoba owuliriza mu computer nga boogera mu mmotoka gwe nga tokola ki nga olwo wakayingira okuvuga ofunye license oli mu kuvuga ogenda okudda engulu ng'omaze emyezi 7 nga gavumenti ekugamba waliwo ogenda n'okebera n'oteekamu Emirates n'okebera bamanjayo kweri ogenda okola nga oli mu $2,000,000 ate watozisasudde tofuluma ofuluma otya olina ozisasula kyova olaba driver nze nina abantu benalekayo n'essaawa zino bakyavuga mamotoka kati eri waliyo taxi baziyita waliwo ziwulidde nzimanyiza ezokulinnya nga teriko gundi buli nga ziringa taxi ezaffe za buli babya webale nnyo kati bwe lojja kumumenya obimanyi kati nga kali wali ng'oli kyakola Abannayuganda batuuka manya abagezigezi nga mita ezo eza taxi bazijjako nti gwe bw'otuula ebanga etalina muntu okitegeera otuula butuuzi emitto egyo jjukira bw'otuula emitto gisensinga nti pasenja akoze eki n'ebala wali ddira mu meka 5 kati nga balina obuwaya bwe bakola ki bwe bakutula eri nti oli ne bw'aba atuddeyo emmotoka givuga kali wali kati nga Katonda akuvuddemu nga bakuyimiriza ng'omusirikale akuyimiriza ng'alaba nga mita teriiko ezo zibanga $2,000,000 ye tajja kugamba ate balina friendly system nti tajja kugamba zisasulirewo ajja kugamba okolera kampani byonna ababiraba biri mu system ajja kugamba kale kampani ejja okusasula kati kampani tekutanga togikoleredde emyezi era bw'owalirizanga bagamba kati genda osavinge kumazi nalinyanga bipikapu y'abapataani ebyo bepika abapataani babeera ne stage zaabwe era baba bakukuta era olabagamba sooka olindekaawo ng'amaga kati lumu nzirinnya mu Bangladesh ababangali obamanyi mu Bangali agamba my friend abulabi 20 tuba twakagirinya bwetuti ng'omusajja ayimiriza jjukira oli mweru nze ndi muddugavu toyina ngeri yonna gy'ogenda omuga nti brother wange onfuna bulungi ng'agamba mulagawa ng'agamba ono tukola mu kampani ey'emu kampani leeta ebiwandiiko ng'abikwata nga nsaba ebiwandiiko agenda obikomparing nga mbuuza okolera mu kampani ki nga mugamba tamu employment ng'abuuza ono tebikwatagana ng'agamba mufulume nga mbuuza kati nkuwe fayini ya mmeka omugamba badde nsaba onkubeyo 10 emitwalo 10 olwo emitwalo 10 ng'akosabye 10 nkukubya 5 ngosonyiye mbadde ngenda kukuba $1,000,000 kati ezo sente zigenda zikola ki zikompeiringa ogenda okumala emyaka 10 toyina yadde n'10 okolera nsi kati siga nti abantu tebagala kudda Uganda baba baagala bannaye ng'ayagala naye ng'agamba nze mu kakawundi nawoko $2,000,000 tiketi ziweddewo ndagewa ate Uganda mumulabira mu perspective ndala ayina sente bano babalisa they don't have money tebayina sente babalisa timwamanyi tayina yadde sente era gwe bwabeera ku live n'omugamba nja kuwaayo abiri ayinza okukusa message enkeera bateeke ku kabulaza nga siziramu gwali ya Uganda
Bwali e Uganda. Bala besi banyu kubagaga bafe wana betwina wana Kampala. Banaye nze nkubulire eri to e Dubai. E Dubai. Tewali akulima nti waliwe yajjayo sente ne mpozi nga black deals. Nga bino be real estate sosola kuba sente zo milioni nga 10 bibiri kati waliyo system endala wabaleta loan schemes abana abasinga abaze abavudde Dubai nga balina mu kasente baleta loan schemes nti ogera no fake nga nokola company no recruiting abakozi era abatakimanyi kati kambuusa abayayi waliwo system ezempya yakamala emyaka eji era abasinga buli wafuna sente asasula keza government najja ezisigadde najja taddayo ne bamubani nga eri kuddayo kati kyakola bwafuna company ogera no registering a company oteka milioni nga 8 ndina company yange kati nogamba njagala ku recruiting abakozi kati gwe kyokola ofuna ebiwandiiko ebiri fake nogamba nti nzoyo omukozi manager wange is the manager muwa milioni 6 which means manager wabafuna milioni 6 asobola okufuna loan ya milioni nga 10 babeera nga batema kompola mpola milioni 2 buli mwezi emyaka nga 2 onfuna bulungi bakwata milioni 6 temuzi 24 months ne bagamba abafuna sente nga 15 bware ni uwinga tusobola okukola ki tusobola okumwongera sente okitegeera kati bwe bajja ne bakucheeka n'ogenda mu bank waliwo bank nga ADCB Abu Dhabi Commercial Bank I want a loan na family yange eri bubi bichi nga bagamba twagala kulaba salary structure yo ngojayo contract eri ya company no fake company jobo okuletinze nga mono mukozi wange nze CEO afuna milioni 6 kati nga babalamu ababanka baga milioni 6 tujja soka tukwe 10 ate ano buli mwezi tujja kuba tukola kitu kutema okitegera baga katole ku account yo milioni 6 osoka no musasula ngo depositinga ko milioni 6 ku account ye onfuna bulungi emyezi eji nibala basente ziflowing aye wakamusasula ko 6 oba ontegeera ne bagamba afuna sente kituufu guno omwezi yafuna milioni 6 ne guli yafuna 6 kati mwe 15 gwe kasitaba kwa 15 era oyo gwe bawa 15 agenda okulanga government emubanja ko ngasa Joshua Dubai tosobola kuyingira mpozi ngoli tourist bo funa employment visa tosobola kuba muntu ate tebagenda kukubira simu ndo ine ensobi boba automatically baja wandika ono across ebitala bichi tukoze eki tumutemye sente bweziti olide banja lya ddu wali online ddu ne etisalati olide banja lya ddu sente bweziti ostegere kati bwagenda mu system nateekamu agaba manja abiri nga agaje ku 10 nga fulum bali omwezi kugenda otuuka nga tebalaba sente ogwo kubinga batekayo complaint ndono omuntu yadduka bakuba bani obutada mu Gulf GCC ensi zonna tosobola genda Bahrain tosobola genda wa kata bichi eba kukuduka na milioni 15 emyaka jonna era nina tosobola bogera manya we bali ngaba bazimbye obuyumba yumba okwezo sente waliwo yajayo milioni 2 yakola company abakozi be n'aba structuringa nti bafuna milioni 10 omutwalo gwaddiramu nafuna milioni 2 aga ngomanyi government emubanja meka milioni 4 mwezi nazijjako wali najja wana Uganda kati ali mu Uber aina Uber naka tapangisa ne Uber bichi that is the only way you can get money in what in Dubai kati babijjeko kati bategedde system nga bwekola ki bategedde nti muri ya tewali system ya mudugavu kati tewali company ya mudugavu sawa kati godde kiwasoka okudda Uganda kumaona sente mmeka kati oro nze okudda Uganda kumaona emitwalo 9 anti oro nkunyumiza na sigaza milioni 4 nengulako ticket kamwe 2 wanwe bali nina okubalaga nti mbagulidde ebintu byabwe kuba balina okumani na sente kwa bajja kwogera mbuto inaaki wagende Dubai n'okola emyaka 2 n'okola nga ufuna sente nga mfuna sente okudde Uganda akumaona sente mmeka milioni 4 mukudde Uganda 9 entuufu mu nsawo zinatuuka ku airport n'entuuka ku airport nina mu 8 kati 8 naye nga kyali kyaddira nga nino kikyuza ku airport zisalike nasigaza nga nkaga mu 8 mu myaka 2 jomale Dubai mu myaka 2 nga jenamale Dubai wakomone emitwalo 6 8
mu kitundu ekinaba kizeewo nga tusinganye Derek tujja kumanya ate ki ekyatuukawo okulabika nti yakomawo n'emitwalo 68 yazikolamu ki 68 so wekumire ku Celebrity Track tovaako tusinzidde wano wa baddest popper ku studio ey'amaanyi tukyazize nako olwaleero nagambye gwagala photoshoot ez'omulembe agala okugenda okukola embaga ayina okuhingira ayina introduction baby shower birthdays video shoots ez'abayimbi byonna babikwasaganya wano tuli wano ku Golden Plaza Machine opposite Parker Last olaba otuuka ojja kula ekipande oba gwe buuza nti wa baddest popper Alex yewa bajja kulaga studio ey'amaanyi era tukoledde era n'ekitundu ndoze kinaddako obutakyusa background era tujja beera wane Alex tukomewo oba tetudda kale namba z'essimu zeze ziri wansi ojja zituwase bwe tuziteekewo wansi awo leero mpambye naye kale ize tunabirimu mbeere bulungi kambagaza olunaku olungi mweraba